Bulenga kye kimu ku bitundu ebisinga okubeeramu obumenyi bw'amateeka mu disitulikiti y'e Wakiso. Okusinziira ku batuuze, kumpi buli wiiki wabaawo omuntu attibwa so nga n'abalala batuusibwako obulabe. Ekitundu ekyo woolaba wammanga awo n'okwambuka bwe tutuukirira wano kumpi wakafiirawo abantu abawera 5. Abakulembeze bagamba okusinga ababbi bano basinga kuva mu bitundu by'e Nansana. Nga abantu abamenyi b'amateeka batera kuva mu Nansana, oluusi Kyengera, mu Kampala omwo be batera okuva ate ne bakolera ebivveene mwaffe. Kati oluvannyuma lw'okwekubira enduulu mu b'ebyokwerinda, olwaleero bakubye olukiiko lw'ebyokwerinda mu kitundu kino okugonjoola ekizibu kino. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulembeze b'ebitundu ebiriraanyeewo n'ab'ebyokwerinda ab'enjawulo. Wano abatuuze bwe basinzidde ne balumiriza abapoliisi okubasibako obumenyi bw'amateeka olw'okwekobaana nabo. Batupakawo enzigi n'amadirisa ne tugenda ku poliisi y'e Bulenga yennyini ne tutuukawo ne batugamba ne tutuuka nga n'ababbi enzigi tubalina nga tubalabako n'obalabako nga n'enzigi bweziri. Omusirikale omu yatugamba balabyeko enzigi ekyo ekibinja tunakisobola. Tubalina engatto z'amagye naye ng'avuga booda ate ng'avugira mu kibuga ne mubuuza lwaki oyambala ezo engatto oli musirikale? Yaŋŋamba bw'ati ezawo tebalina kyebayinza kunkwako ne wemba nzirina lwansonga nze nkuba bukubi kasimu. Batubuulidde nti waliwo n'abapoliisi abatya okukwata abakyamu bano nga batya okufiirwa emirimu gyabwe sinnakindi nabo okubatuusaako obulabe. Ya amanyi nti ayinayo omunene nga naawe osi alaba oli kaceere ku ye kubanga olwokuba alina omunene waggulu. Kyokka yo poliisi mu kwanukula enenyezza abamu ku batuuze okuzibiranga abamenyi b'amateeka olw'okuba baana baabwe. Nakubakubiriza kukola olwogera ku mwana abantu tebaagala ki baana bange kati abafuuse emigunju ezibabba emiyaayu. Bano era bategeezezza ng'omuwendo gw'abasirikale bwe gutayinza kumala, abatuuzeko n'abakulembeze basabye okubeegattako mu kulwanyisa abakyamu. Bajja kutambula ku main road naye nga ababbi bali kutambulira mu buguddo buno obutono. Bo tebabumanyi. Anaagenda omuyisa mu kifo ky'asuubirira nti obumenyi bw'amateeka gye buyita gwe defense secretary. Mutuwe information ate mugituwe mu budde tujja kulaba nga tulwanisa obumenyi bw'amateeka. Ate nako wennyini nkugambye beera ne personal security gwokozeko ki mu nyumba yo. Kati basabye wabeewo obukiiko bw'ebyokwerinda ku kyalo bubasobozesa okuyambako mu kulawuna n'okufuuza abakyamu bano. Tusazeemu zooni tugenda kufunamu ba zone leader nga tukola mu zooni nga tusalaasala mu zooni tufuneko abantu ab'ekyalo nga batukumirako naffe tugenda kuwasaganya nabo. Beera nga tufuna security committee abavubuka 30 nga baliko n'abaami abakulu abatwegaseeko abeegaseewo ne poliisi okusobola okubeera nga tutambula nga tukuuma ebitundu byaffe. Bwe tuviiriddeyo mu kifo kino ng'olukiiko lukyagenda mu maaso n'okusala entotto ku bumenyi bw'amateeka naddala obutemu obususse mu Bulenga. Omulimu munene. Teddy Nakaliga agaffe.